Bamikwano muli mutya amulire mabibeerere nina emboozi gye ngenda okubanyumiza nemboozi ebiti nkadde kunze kozi nagiwulira dda nyaba mukumwinza okuba mpya kummwe sitori y'omukyala gwe bakutte omulamuzi mwagirabye eri wano e Bungereza kale kambatangazeemu nabiwulira dda last year nyabasinga ku mubulidde guno omwezi guno gwa February kati omukyala ono this is what happened omukyala ono mulamuzi mu high court e Uganda kati nga afuna scholarship okujja okukola PhD kola PhD mu law definitely twabepakulira abalamuzi afuna PhD scholarship okujja okukola PhD wano omukyala nga ajja atandika okusoma kati nga abeera naye nga alina abaana abato manyi baana abato bakola amateeka basoma nnyo bazaala leeti alina abaana abato kati atuuka natandika okusoma agamba misinga abaana bange kati student visa eya Bungereza wano ebakkiriza okuleeta ki families student visa ebakkiriza kati PhD jukira ya myaka nga 5 agamba ngenda kumisinga abaana bange abaana bato babeera tebandaba ate biki traveling back and forth si byangu munange nga bogera n'omwami nga mugamba abaana tubaleete babeere wano nange omukyala mwami nga mugamba omwami we nga mugamba abaana wali balese soma ofokasinga kusoma abaana wali balese nagamba ndaba student abamu balina families zaabwe wano njagala mumisi abaana ngenda kubamba misinga mbakiki baleke bajje babeere nange ng'omwami netabalaza mpaka amanyi abasajja mama waabwe yabaagala kasaba ine mama waabwe ng'asindika abaana nga bajja nga babaleeta baleka okubeera na mama waabwe kati ababeera mwena ku bulaya mumanyi what child care is child care mumutegeera mutya kati omukyala kimukuba jjukira abantu babeera e Uganda balina abakozi balina biki tebamanyira child care waffe ffe tuva mu ddwaliro ne wuzi nga zituluma tolina mukozi newenyiga nga bwosituka nga gwakola buli kimu ab'okubulera tuli bazira temutwesimbamu munange omukyala ng'aleeta abaana agenda okulaba abaana bamutuddemu eno student asoma juka PhD bisibu ebyo bikosi gye bikoma okugenda ewaggulu bintu bikaluba abaana bamutuddemu gagamba nkoze ntya nkoze ekyokufuna omuntu anyamba ngamba osobola okufuna omukozi agenda okulaba ssente z'omukozi eza wano omukozi wa bbeeyi gagamba tukoze tutya so munange lumu nga waliyo event eyo ku Uganda House yeninga embassy yaffe wali ya Uganda High Commission eri eyo ku Trafalgar Square mu London waliyo event ku Uganda House ng'agenda ku Uganda House ng'agenze ku event abwa meeting ki Deputy High Commissioner bebo kati High Commissioner ninga ambassador kati deputy yamuddako na meeting Deputy High Commissioner nga bamuyitiramu ebintu by'okusoma juka omukyala ono mwamaanyi Uganda mulamuzi you have to understand omuntu si wa bulijjo mulamuzi e Uganda judge e Uganda definitely abantu bonna bawugula abamanyi abatuukako mangu okusinga ku muntu wa bulijjo munange nga meetinga Deputy High Commissioner ng'amugamba nina ekizibu nyakuleeta ki mwana nyambako ku baana ng'amugamba kitu kiraliikirira mukwano donse tujja kuyamba kajjukira aba embassies zirina diplomatic ways okuleeta abantu kubanga nawe ambassador bwani bakiza okuleeta abakozi baabwe kati ng'omwami amugamba nze nja kuyambako tujja muleeteramu eno ruutu eya diplomatic ayite mugundi wano mu High Commission nga tumuleeta ng'omukozi nti kale nga mune bibaraganye nga musaba byamusabye nga bena babikola lakiri omwana nga bamuleeta kati omwana gwe baleeta kambwe background omwana gwe baleeta ono yali mukozi waabwe awaka era omukyala gwe yasalawo okuleeta kozi abaana baali balwadde bamumanyi taleeta muntu nti stranger yaleeta mukozi wo waawaka nagamba nina kano omuwala badde atuyambako awaka sinsi abaana mbajjeyo bali wano Bungereza nange tukole ki gyabajja abeere mu baana abaana bamumanyi n'abaana abamanyi nti kale abaleeta muwala jjukira omuwala ono bamulese diplomatic route bamuyisize no mu embassy tibamulese no mu route kati flashback bamugezaako mugobirako visa ya bulijjo ne bagimumma era omukyala ku kusekinga help alabe engeri bamuleeta endala ne bamuleeta diplomatic route ne bamuleeta kati omuwala ajja definitely emirimu gy'abaana egy'abaana ogimanyi twala abaana ku ssomero otwaleko mu paaka bazanye ebyo bityo kati lumu omwana atutte abaana mu paaka ababeera ku bulaya mumanyi tuna bupaaka bwaffe wano lyotwala ne beewuuba ne bazannya atulaba atutoma abaana ku paaka abaana benjogerako bato myaka 7 awo bwegityo abo abaana bagenda ku paaka ne beegoba baana bato kati munanga atutte abaana ku paaka ngasangayo abakyala abalala nga bamubuuza oli maama ng'olabika ng'omuwala omuto bano abaana babo kati kambajjukiza ekintu ekirala
jukira fe n'omuntu wa 20 e Uganda aninga wa 15 fe tulina enkola yaffe tukula abantu be Uganda dada abawala kale n'abalenzi otunulya omuntu ngali 20 nenga aninga tini kyomwezi okoza wa myaka 15 wa 16 nenga muntu mukulu ngalo omuntu yobata ninga kana akato kubanga bantu bakula batono bato bazingama so mwenange ngomwa bashaka babuza ye bano bana bongo nikakola akato omwala gamba anze ndi mukozi waabwe ndi nani mbalabirira bulabirizi kuli je uli nani bakusasula sente mmeka kubanga jukira n'abakyala bali curious mama onalina omukozi amuwameka nti anze ngomwala ayogera sente kati omwala ku contract tibamuleeterako endagaano bali bamuwa sente zezimu zebamuwa Uganda kati Uganda bali bamuwa mitwalo 5 nga mukozi waabwe ninga muwa mitwalo 5 kati omwala nga nenga azogera muzaawamu nga bamugamba ye izo mpamundi 10 nga sente ntono nnyo olabirira abaana obufumba olongoosa olwola kusomera bakola nti bakwa sente zokka mu mwezi mulamba nti ye nti sente bazikwa pa wiko baza mwezi tiza mwezi bagamba nedda zo sente ntono nga bagamba mwana nedda bayina okwongeza sente that is wana amateeka gawano kubungereza waliwo page gye batakkiriza kuwa muntu sente za wansi nti alina okwongeza sente bw'omwala akomawo nga omulamuzi bwe yakomawo mukama we nga mugamu ne mami badde nsaba kunyongeza ku sente mwala tansa n'okuzuukuka badde nsaba kunyongeza ku sente ngo omukyala mugamba nedda mukwano twakakumalako sente okuleeta biki nkusuza nkuliisa buli kimu kiri kunze nedda kati omwala gwayisawo ebbanga omwala abeeraddeyo kupakuza abaana basiba okupaaka baganye ebyesuubo baana bakupaaka nga omukyala mwamulaba nga mugamba omukyala wamugamba okwongeza sente nti namugamba neyagaana ng'omuwala yali akomawo ng'ensonga azituuza mu mukyala nti mami nsaba kunyongeza ku ssente omukyala ng'embeera eyonooneka ng'omanyi omukozi asaba okumwongeza ku ssente abantu abasinga bantu batono nnyo bogamba nsaba kunyongeza ku ssente abeera okewehita abasinga beekambuwaza biki kati katono nga bamuwadde amagezi wagaana okwongeza ssente akukozesa mu nsobi that slave trade kati omuwala munange lumu atwala abaana ku ssomero batagenda ku poliisi ng'aloopa bamuwadde amagezi byonna nebyokukola ngagenda ku poliisi ng'aloopa nti bankozesa mu nsobi nze buzi ng'ayongeramu ne kasunda baasi kati poliisi definitely emisango ng'egiwuliriza egamba onusa gulimu immigration ng'ebiyingiramu immigration wejja ng'ebuuza omuwala wajja otya olina passport buli kimu nti ye nti nga bakebera bagenda okukebera mu system yajja mu diplomatic route nebagamba ye ono nga tulabajjira mu route ya diplomacy nti ate gwe ontokolaki nti nkunkubeera wali bagamba address gye bateekako ogenda okubeera siwobeera oli eno mu Oxford okolaki mu Oxford ng'emisango gitandika sigenda bariisaayo immigration ng'ebiyingiramu ng'etaggulula musango nga bakizuula omuwala bamuleeta mu route ya diplomacy ensonga ze bateekako nga bamuleeta ndala nnyo ku nsonga zakola za claiminga sente zagamba kati bo balaba badde akolera bwerera alabirira abaana nga tebamusasula kati nga munnange ngakola ki kubanga onosasula omuntu sente ntono banga atamusasula ng'emisango bagyongerayo kati bo ne bakigatta omuwala bamutrafikinga okumuleeta okukola immigration ng'eggulawo omusango human trafficking yuko gwe omusango gw'amaanyi nga bamugulako human trafficking kati ekintu nga ekintabulira nti ngezaako eddakiika zezikwako ngezaako kubayitira mu bwangu kati obuzibu embassy gye yagoba empapula z'ono omwana omuleeta high commission ne bamuleeta deputy high commissioner eyabigoba nga nekimulya jukira invitation nebiki byali yabikola omusanga nga guli omulamuzi nga bakwata scholarship ye nga bagisazaamu student visa nga bagisazaamu nga bakwata abaana be nga babatikka babakuba Uganda wa taata waabwe ng'omulamuzi naye ali ku musango gwa human trafficking nti ba trafficking omuwala bamuleete wano akole and kubanga baba tomusasula that is slavery emisango omukyala waffe omulamuzi gyalimu abaana babakuba Uganda bali eyo mama waabwe ali wano mukomera ali mu misango ne deputy high commissioner waffe naye ali mu misango kati n'abo abantu kati jukira high commission y'okugundi Trafalgar Square yonna eri mu misango kubanga bali mukebera buli muntu oyo omwami gwe yayingiza bakebera deputy high commissioner ayingiza abantu emikakozi bamutaddeko ku musango kwa ki human trafficking kati balina okukebera abantu bonna bazayingiza ku mpapula ze mugenda kuba muli bagenda okutikka abantu buli ayingira mu eyo route bagenda otikka wano abantu nange gyemitawane giri e Bungereza giri wano gyemitawane giri wano
byebyo